Ndawali. Alo bwana Charles. Jebale ko sebo jebale. Nsonyiwa okukubira amatumbi budde. Wangi sebo ompulira? Nsonyiwa okukubira amatumbi budde sanze azizo zigenda mu mukaaga. Hello? Sebo bampita Agibakaluba. Wangi? Osobola okuba ng'erinnya Agibakaluba tolirina Charles Ssentongo Sali. Nkulidde otumye essimu ndowooza oyagala kulikodinga nkulindeko? Sikukubirangako ssimu byonna ebibadde bigenda mu maaso ku ttaka lyange ery'Erumuli. Tukwatagana. Ebyo nze njagala kugambe ekyange kimu ery'Ennalubudde mwaligezezzaako lyagaanye. Kaakati nfunye information mulina be mututte era ettaka lye mwasipootinze eryange ery'Ennalubudde. Era omuntu mumubiddeko miliyoni 15 ze yasasuddeko. Weegase n'omwami gwe bayita Yasiini erinnya eddala ndyerabidde. Wano information eri mu ssimu muno mwennyini mwembadde. Sente bazibawaddeko era wandisebo? Teri muto ku ffe mbi aboogera. Esebo. Ani yakulimba ati ebyange tebiggwa? Ettaka litambula. Ettaka teryogera. Ettaka teriba buzibu. Abantu ffe tulitabula. Sitabulangako ttaka. Nze ndi muntu mukozi. Kaakati bwana Charles Rauben namukwasizza dda. Nze nno kaakati ekyo sigenda kigenda wala lwa nsonga nti yogera. Yogera. Nze Bakaluba. Nedda ssebe ettaka tebaligaba bwe batyo. Kati ate ssente ze mwakutte ezo ze mwajja ku bano omwami n'omukyala ku ttaka ly'e Nnalubudde. Ate nkyogera lwakubanga naawe mwe babadde bagaba ssente wabaddewo era vidiyo njirina. Nkuweereza vidiyo nga babala ssente nga wooli. Gwe wabaddemu mu meeting eyakutte ssente ezaabo bye babadde babba wabaddemu ngaani? Wangi? Ani Yasiini? Mwandeetera kino ekiwala ki Fatuma Kimasinale kyammwe. Ne ngamba kyo kankikube nkimalirize nga kyo. Wangi sebo. Ani akugambye nti tomumanyi? Lwaki musukuma abantu ku mataka gange? Allahu akbar walillahi alhamdu.
Kaakati ettaka ly'e Nalubudde ddyo eribadde eryembadde ntwalirako Fatuma tolina ky'olimanyiiko. Ettaka ly'e Rumuli tolimanyiiko wadde. Ng'ate Fatuma agamba mu abaamuguza. Ebintu byo sirina kyemmanyi. Kyetuba tukola oyo omwami gwoga Bashiri. Kaakati omwami gwe bayita Bernard Kanaala omumanyi? Ne Nagawa Rose omumanyi? Katumba Robert James naye omumanyi? Naye Fatuma Namatovu tomumanyi? Fatuma Namatovu gwengugulana naye agamba nti mwamuguza ettaka. Fatuma Namatovu sebo mbadde ku TikTok ku nsonga za Fatuma Namatovu tosobola kuŋŋamba nti tolimanyi. Era Lawubeni bwe babadde wulira Lawubeni bwe baatutte omuntu ku ttaka lyange ery'e Nalubudde. Kye yasoose omuntu kasita yagenze buli waatuuka ne yagenze wa chairman buli omu nga ne babagamba ery'ettaka lya Haaji Bakaluba kuba amataka gonna gengula mu Ntebe bonna abantu bagamanya simanyi Mukama yakimpa abantu bamanya nti lya Haaji Bakaluba. Batambudde kuva ku stage kuva wa chairman nga bonna babagamba ery'ettaka lya Haaji Bakaluba. Bagenze okutunulya abantu ababadde babaguza nga Haaji Bakaluba taliimu. Kwe kubakubira amasimu. Lawubeni n'agamba gwe mwawadde ssente n'abagamba nti Haaji Bakaluba mufere. Haaji Bakaluba mufere agenda n'azimba obuyumba ku mataka g'abantu n'ateekako bakifeesi. Okitegeera ye info era Lawubeni mukubidde essimu ne muwoninga ne mugamba nze ekyokulwanyisa kye nninawo kati mbasobola. Mulina ettaka e Rumuli. Nkubuuziza ekibuuzo ogambye oli musajja mukulu. Mulina ettaka e Rumuli. Ogambye oli musajja nedda ogambye oli musajja mwerufu. Nkubuuziza ekibuuzo kibadde straight forward. Olina ettaka e Rumuli. Okumanya ettaka lyo weriri alina okukola ettaka lyo amusabeeyo kikyekyo. Mugenda mulinoonya bunoonya. Kyeŋŋamba waba ojja kwesanga nti kati ojja kuŋŋamba kaazira kubuulyeko kintu kimu bwe kiti. Lumuli avaawo akomawa buli ettaka eriri mu lima liryo. Ettaka lye mwaguza Fatuma lya Kiriminga lye mwamuguza ploti 531. Kati nkubuulira bwana Charles sange omanyi ne Fatuma byabadde agezaako okunkola obimanyi. Ploti 531 ogimanyi. Ploti 531 ogimanyi ne Bernard Kanaala yabadde asiiba mu mawulire ng'atambula n'ababukedde gwe ne Nagawa ne Katumba temulabikangako.